abana bangana abalabira wa mukubo se muzije kakajanja kamu asoke mba clearing ku kyabasajja byenjagala si byayagala nze binkuba ku musajja si byebimukuba ng'obudde bambi buyise gwe yali antadde ne pressure okusinga n'oŋŋamba Eva obudde konzi banaye you know what era mukyalema ne makula bambi yali atuuka ne mugamba nedda ne bitusinga ejja Miki naye nangamba nze ndi mu parking ne mugamba mwami gundi today yeewaka because obudde bukozi bukite bumaze nakikunyonyola ku kamera yes bambi bali bajja nze yaba stopping. Yes. Atutandikire wabakulu banango omu. Lwaki musazeewo ne mugamba kamulinyire Eva mu kigero na kolora leero. Eva musayi, Eva muganda waffe biri ebyaddala. Era Eva bw'omulaba ebiseera ebisinga olaba nga bituse olinawo ogiraba. Olinawo olaba abantu ab'enjawulo. Mikwano gye tuli mikwano gye ensonga lwaki tumulinyidde mu kigere. Enjawo. Ono Eva mukama wange. Era mba butajja. Nandezalidde ebizibu era ndi wano kubanga mulango no mukama wange sina gatengwa mukama wange era mundaba wendi ndi ndi mwana wampisa nnyo nkoze bubi mama ne yanziza nnyo we bale nnyo okudde Bobby bana Eva mukama waffe tukweyanziza okututuusaako wano kukula lino ekkula lyotuuseeko ate kwegamba kintu kirala nnyo naye nga Eva sister waffe wadala yava kukubeera nti mukwano gwaffe yafuuka sister waffe so twali tulina okubeerawo last time tetwasobola tuukira mu budde but today wetuli Juliette weebuzaabuza omulama akwawukana ne baganda bange era obaka batusiza bwe bwennyini Eva ife mu ngeri ki yonna mami wamwe ajati ensonga gyetu munyonyole nti ensonga gyagala oyingiza ebimu ku byamutuukako si bye tutegeeza si bye tutegeeza ebintu byonna ebitakwatagana mubireke ate bagambye ffe Eva yeffe kati kankize wange nze Eva yenze Eva muganda wange Eva bannange muganda wange nnyo era ebintu ebyo ndooza ye muntu yekka mwakanjogerako atannumangako yadde wesivanga naye okunnyonnyola kubanga muganda wange mwagala ate nkimanyi bulungi mumanyi tuli mwani n'ab'eŋŋanda baababe ng'abalinga Eva. Okay, Rema, waliwo ekibuuzo kye twagala okwebuuzaako bannange. Eva omanyidde emyaka emeka? Naffe emyaka gye twagala ogimanyi. Kati ebyatubira mu WhatsApp group sokoleke ejo omanyi emyaka gya nedda tubuulire gwe ky'oba osobola. Tuli mu emeka. Mukoze ebintu ebyo? Bana emyaka mingi. 2012 twasinkana ddi naawe kyokka bambye ebbanga ddene oba 2012 zijjukizaamu nange omwaka sigujjukira bulungi jjukira wali kito ate nga nange ndi kitoototomwe kyokka bambye ebbanga lyo ddene it's been long nnyo naye nga ndowooza nga 2012. Okay, enkolagana yammwe ne Eva bagyogerera bingi nnyo abamu ne batuuka ne kugamba Eva pikererewo Eva kiwo buli kimu yakwatira ensawo buli kimu ani atanjagadde kunkwatira nsawo okitegeera kyokka bambi abantu bwe batyo terayagala kirungi kyanaku nti abantu tebafuna nnyo mikwano gye babeererawo kati wakulanga mwe mwebererawo mweyagala alumizibwa ebiseera ebisinga abantu balumizibwa nnyo kibatasobola funa okitegeera yeewuuze nange naye abawala ababiri babeera batya for all these years okitegeera nekimulumya obwongo tebaawukana ffe buli tubeera ojja wabeerawo positivity like positive vibe okitegeera emyaka gino gye tuludde ffenna twandibadde we are so used to each other nga waliwo embeerabeera okitegeera but we've never crossed each other kati oli bwakiraba ebirungi mubiraba n'ebituufu mubiraba naye you decide to focus on ebirala agamba kikolebwa kitya because muve muno nti oba omukwano gwa boyfriend girlfriend mukyala mwami abantu balemereddwa nnyo ku friendship on the level of friendship
okitegeera emikwano mizibu olitasobola kubeera na muntu namala naye omwaka okitegeera kuba buli omu akulidde wuwe mwesanze bukulu naye Katonda akuwa chance like ffe twekumi ne Evelyn I don't know how but we've been together for a long time. Kati okusookera ddala kansooke mbakiriyalinge ku kyabasajja byenjagala si byayagala nze binkuba ku musajja si byebimukuba kati awo mbashuwa nawe tajja kunkrossinga alina ebibye okitegeera biveeko bibye kati okusookera ddala bambi ng'otadde anything aside mu bantu balina okuyiga okuwanga bannaabwe ekitiibwa we respect each other okitegeera tewali nti oba nti munayinza okusingako kano oba nayina omusingako kiri but mubanga ku level emu towa ekitiibwa we trust each other yeah we're just really honest with each other we trust each other we respect each other n'okutegeera omuntu oginamu obuzibu mujjawo binsecurity byammwe kanze kankubuulire ate mukwano gwe kati mmwe mulina binsecurities byammwe ng'abakazi mubeera okweralikirira emikwano gyamwe nze mukano gange uno katono Eva ebbina ddene limukomeeri naye olowooza nfaayo no I'm telling you nti omanya omuntu wo this one is my sister okitegeera emikwano emituufu tegisangika naye nze njagala bagamba nti nasanga omukwano mutuufu I wouldn't be here okitegeera ono yali mukama wange nkuddiremu ono mukama wange ono gwola okitegeera ono atuteekamu ssente ono gwolaba kyokka bambi she was really there for me olugendo luwanvu sawa kunnyonnyola luwanvu biwanvu naye nga kyolina omumanya ti nina omuntu asobola okumbeererawo she can be in my place ku baana bange even more than I can because ali so loving nze abaana bange balaba Eva bonna ne bagweri nga basanyufu everyday tebamukoowa she's such a mother ali so loving caring afaayo ne bano boys ababeerako era bamuyita maama oli bulungi okoze otya biki like alina omukwano ogwo teye ali selfless amanyi n'obuterowoozaako ye nga ye nasooka lowooza ku mulala okitegeera wakugambye ali ku lujja wakugambye ali ku lujja ku lujja lwawa ono alina omuntu we yalina omuntu we ayinza okuba nti temunalaba mbaga but she's seeing someone bano baganda be nkuddiramu era siddamu kukikugamba bano baganda be alina omuntu we alina omuntu we alina omuntu we ayimiza okuba kale yalina abantu nenalondamu omuntu alina omuntu kati omukazi omulungi nga Eva asoberera awo kati owange gwe tolina mikwano gyo gibijjani gibiberako ewu abaana bange n'abalabira wamu kkubo ze muzijeeko akajanja kamu kabeere era engeri gye tuli wano ku lulwe kati ffe bannaffe tuli bapikkerere byonna nokwambaza oba nakwambaza buli kimu ogenda mukolera ki ku mukolo gwe what do you mean ogenda kuba mu department ki ogenda kola ki ogenda okwata general duties nze ndi general duties buli wamu wendi babbi tuse mutubuulireko tutandike naawe tudde wa Bobby tusombe ne wa Julio baadde bampadde oba head of security nene balaba nga siri mukogo bulungi tebanteeka wansi wa head era wendi awo ku security ne baganda bange abo
era ffe tugenda batuuza tugenda batambuza tugenda baza kyobadobuza ndowooza byonna abyogedde olw'ensonga nti ffe tugenda kubatulabirira buli muntu oyagala kasoda oyagala kaki tusazeewo kola ki kolera mukama waffe olunaku olwo okitegedde era kugamye mukama waffe jatuwanga temulabye tukolamulabako hivyo mumanyi bosi radio okola bubi nnyo kubanga tomumanyi kubanga nawe yakuwadde okusente ng'ojjawa abantu tebeeraga naye ono ye mukama waffe wabanga tanakuwa agenda kuwagumamu agenda bba wamwena nze ndikalabalaba nzala wa mama ulire bazze oba bayimbi batuuse n'omukolo gwaffe gwa munju so anything kugina bayimbi t-shirt yino buli gwolaba kuno kwali komediani mwenye nyini wuyo face sauce naitawo ku kubo nga tajja ku kivulu tusobola kikugambako awe nyini interview tukyagenda mu maaso muli talent si muli bayimbi muli bazanyi babusa kibuzo kino omukulu Mr. Lee federation yegamba ki tena tab tena buzibu federation ebintu obibuuza si bulungi atodda mu kuwona tena mutana lwaki olowooza tali mu federation etwala buli muyimbi oba oyagala otoyagala buli muyimbi ali wansi wa federation because eri certified sawa zinene naye nakikuddidde amanyi zibambye kamuddiremuko mukyala Rema tannaba kunnyonnyolwa bulungi kintu kya federation naye ngenda okuleero wetuviira wano ngenda kimunnyonnyola era wetunatambulira mwonnaddamu okumusanga ng'akugamba joyinize federation naye ng'era bo bitannamunnyonnyola federation yemutwala ayinza batanaba kujja kukugamba naye ali wansi mukiremerako nnyo agenda wanaaba atuuse okugamba nti kati nzize mu federation ajja kuba nnyonnyola tweyanziza nnyo olw'ekibuuzo dawali ne kati tebuzibu tonnannyonnyoka bintu ebyo kyekisumbuwa wuma ne federation bintu byanjawulo kirimu omuntu omubuuza mbu lwaki toli mu secondary oba oli mu primary ebintu bibiri tebikwatagana federation is different ne associations zanjawulo ekirala nze mpulira akazina kati ategenda tambuza Michael mwamugole lunaku lwange bannange this is my day oh my god Jesus olunaku lwange naye ng'owulira otya tomanyi sanyu lye mpulira weetegese otya buli kimu kiri set webadde sawa tukuwambe kemuli wano buli kintu kyateredde dda ati genza olaba ate kino nga mpulira olunaku tebalwogera ayino ng'omugole amubuusa amaaso Rema agenda azanya nga awusigaalo kyemwagalamu ndaba awusigaalo abigula atya giriogenda muteekawa bodyguard ono bano masikaali ono ye boyfriend wange Laviza Bomba mama ono yalabirira mama Mickey boyfriend wa boyfriend wa sigara abantu bonna banabeerawo ku mukolo abayimbi aba federation banabeerawo nze nategese mukolo sosodde bantu abayimbi bonna oba olabeko n'akalango omukyala Juliana kyakoze abayimbi bonna bagenda baawo bannakatemba bonna bagenda baawo bakomediani bonna batiktoka bonna kaakano olaba wano omukyala wano mwanyenya bonna bagenda agenda bisawa kula kukijja oyo
ampisaawo abantu tugenda kwogera kubanga tubafuna lumu na lumu ampisaawo buli omu yalwogerera n'agamba Rema tabanga naye ayagala kola biri ebya kudda mu gospel ate abamu bwe badda mu gospel gospel kyeki ampisaawo kanyize anti kyabwe gospel mwana abuziza akantu ngakala gospel kyekigambo kya Katonda si bwe guli tekiriiko nti oba mulokole oba musiraamu oba mukatuliki oba mu advent oba ki gospel yenjiri eya Katonda oba nfunye nti oba omuli musiraamu you can preach the gospel onfunye kakati twalako ka video ngogamba bakugira bakumokinga bakwisaamu amaaso airport emu ne bakwisanga kiddole ne batamba bye biriwo ebyo yabimanyi kale mbale njagala kusooka kumaliriza kyampisaawo awo naye naye ntute mu ate akyono. kasipiidi bale kankimalirize kiwedde wadde kinyonyose ampisaawo awo lwologerako mpulira olutiko ampisaawo luyimba lwalwawo buli I just delayed to release it but lwe luyimba lwe mbadde nga njagala okufulumya nga lundi ku mutima. I've always wanted to do a song and kolera Katonda yantonda. I want to acknowledge his presence, his power, his grace, his mercy towards my life. Nti muri mpuliranga atachimala nayo bulungi because God has been amazing. Ampisiza mu bingi nnyo. So I believe nizo kuddamu n'influence something like that after a few years because mpulira muri ze nyimba zesobola kumalako nga mpuliriza without getting emotional because it talks about me like muri mpuliranga lunte lunakafolo puts me in a place of God's presence and acknowledging how God has been there for me. So si byagambe byogana nti baloze okoze boti. I was just singing about my life, how God has impacted my life and looking back at ebintu byampisizamu. Yeah. Togereko ku segregation yaliwe yakosa ne video number. Twanziza yeyo manye ebintu ebyo byenjawukana ebiwe ebyo. Sagala kubiddamu nnyo. Naye nga tetulina kukigaana nti eri abantu abakyatutunulira nalaba omuddugavu nakwetegereza ennyo bw'ati ng'akulabya ddala oba sikini eddugala. You know, kikyaliyo kyekyo tekiggwangayo. Bonna abatambulako bakiraba. Naddala omwana obuto koka kutunuulira kati nikakulaba ng'oba ki, you know. But usually abazadde bateekamu because we are all born pure nga tetulinamu mbeera yonna naye okusinziira olwo abazadde banza kukwatagana nnyo nabo balaba abaddugavu ng'ekintuntu naawe nokyembracinga naye ekyo kikyaliyo tekikwewuunyisa naawe kiri kutuukako oli nkubira. Twaliko n'ambasada w'e Namibia n'atugamba mbu oyo yabuyembe ennaku zino badde otesotya mwinayo omuti gw'omuyembe wammwe n'omwami Kirumira n'atugamba oyo yabuyembe era essaawa yonna ogenda kubanga okubawo eryani eddala ngole ki gye emirimu gye nasigaza egyo emirimu gyange gya mutwe gwegwe omulimu gwange gw'omutwe wamasikyo okitegedda ono omukyala omulaba mukyala owulira so omukyala akola ki azaala ate omukyala yenna ng'oli active mu nsonga ziri oba olina okuba nga okitegeera ng'okwa okitegeera gweyo yaki takyali wa buyembe ati byayoya byanjawulo agakuziza ku mwana ali ku buki bupeera naye baaba ng'onyingiridde nnyo ndeka nkomyawo interview edde ku Eve kati ngenako z'omwezi 3 ng'ennaku z'omwezi 3 embaga tuli wano ku theatre La Bonita from zero to hero nga 3 ogw'omunaana Ibra wanjise kino ekibuzo kigenda eri bano abayimbi baffe yasebe
industry tulaba essaawa zino ebiseera ebisinga embeera yatandise okuba nga abayimbi beeteekako ebivvulu. Tubadde tusaba mwenga mu abayimbi kino mukiraba mu ngeri ki abayimbi okuba ne beeteekangako ebivvulu kozi tulaba Palaso kyaliwo tulaba Sindi kakati fe abatateekanga ku muntu n'omushiba. Olunaku lwange tekuliiko sho, olwange luli open. Kasi olwannamu luli Yes, olwange luli okay. Lwetwogerako olwannamu ku lunaku abalala. Kati gwe li oyogerera omulala. Mama olunaku lwannamu luliko ekintu. Tekuli wano. Ndiko nzekka. Tuli wano. Enzigi zigulawo ku makya. Taddeko tuli naye. Ekyamazima mujje tuwagire Eve. Eve abagizi ba B2C, abagizi ba Rema, abagizi ba Miki, abagizi ba Uganda music ne art bambi mujje tuwagire Eve. Tumubeereremu kubanga ekyamazima kiri nti mu ngeri emu oba endala tubeereddemu nyo oba gwe tomanyi somewhere somehow nanze weyampa akasente nakakuweereza okitegeera kubanga wenafuna mu kyeyankolera nakikola somewhere so bambi tujje fenna Eva musasi wa musolo agula amafuta age Uganda wano so akola ebintu bingi bana Uganda mujje twewagire Rema kisamba kunze abamu bagamba twagala kujoininga federation lwakuba taata naye mukama yagikulira nga ssatu Eva madembo za Rema tukaluubirizaamu ku nsonga zo. Abalungi mwenna mbayita maliriza interview eno nga mbayita bambi nga 3 Agusto mujje mbererewo Namulondo bambi mumulago omukwano. Bambi awulye ku mukwano gwo kuba ye she has a lot of love to give. Naffe tumuddize ku mukwano ogwo. Onzigi zijja kugula kumacha? Yes, saa 3. Binje bigendo beera wano we wali sanyu. Kola ebintu wano. Wanoka. Miki agenda kujja ne bali abayaya abamusitula. Nga abayita abambulera tigendo beera tugenda okwetala tukubezisama tubibye n'obukyala bwo bwonna bane mujje ng'omwana nga ndeetera abamaama naye nga 3 August wano tugwere wano ku theatre La Bonita okuyingira 35,000 VIP 5,000 ayagala tiketi osobola okuba kwene namba 0752412556 eleta Evelyn Namulondo 0752412556 naye nga ya business suite okubako okubuuza oyogedde nti eleeta nama ne daddy kuba essimu tomanyi ne daddy w'abaana abo oba gy'oli eyo naawe kuba essimu abaana bo bafuna amata kuba abaana bano nino balabirira. Yes, omutabani obadde oteesa otya? Hakuna shida. Koro rengenda mwina tata mwe gwe mumanyi omukulu tumuleete mwina tata mwe gwe mumanyi mumumanyi mulage mwogere erinnya mwogere ebibuzo bingi katira bwe bakuteeka ku batabani bo. Yes, ono yangaye mwe abatabani mwenfunire essanyu sikitegeere nawe otusuubire lwaki tobalaga omuntu mubalage mwogere erinnya mwogere mbere ngenda mwogera. Yes, yagenda okuyuza tiketi gye basasudde naye mukama totawaana bajja sanga wali omwami ayuza tiketi bagende bagambe ginaabikyusa embukyusi naye pulani omuyitayo toyanza nnyo bannaye tweyanze nnyo tweyanzeege we mujje.